gwali mulundi gwe gusooka kati ensala tugiguddeho. Barakallahu fi tweyanza nnyo tweyanzeege imamu bwatugambye ku badiri eyo ng'ate oba kutabu mwabuteekawo abantu banadda ali badiri kirabika ndowooza omanyi ekintu kyonna oluusi kiyinza okuba nga kibula ndowooza nga badde bakiganyirwamu bagendedde bwe kiba nga tekyalina sirabasi mu kilaasi ebintu nga tebina sirabasi mu kilaasi bitera kuba ebizibuzibu bigenda bibbaawo biggwawo era nekimu wotegerera nti ebintu ebimu bizibuzibu kuba nti sirabasi tebirimu wadde kisinya nako oba bagikola nga tebabyagala abaani ezamu omulembe gwammwe ife gwaffe byabeeranga nga babisoma ku byandibadde bigenda mu maaso naye simanyi lwaki allah teyabiwa kabuli naye ali badi teyalinga ku buli muntu yenna kyabanga kitabo ng'olina kyokoze nga muntu aga nti ngendaako nkola ngenze kusomera ali badi mamamamama ekitabo kisoma buli omuntu oyinza kungana kisoma kyalinga naye nga tekitera kulabika ku buli muntu sikirabangako ekyalinga kitono nnyo kikerere nnyo simulabanga alibadi mawulira muwulire ekyo bibuuzeeko inshallah muyinza okubeeramu amawulire amalungi ennyo nga sinaba kuba wateena mumbejja kuwabulira waawe wetugenda okutambulira n'amateeka kansooke ntuuse obubaka bw'abakadde bafaana batuteeka mu ssente antipology mwaganya okunguza antipology naye muyita kiyamaani naye gwe gulu yakubyeko ku ssimu wano oba obudu teyakugambye bugambi nti amawulire ge yampadde wanahudu antipology nolwekyo antipology ndowooza tulajanye nnyo tuwe ku antipology eno kubanga buli amunywako agamba nti mama tonaba kulya kintu kirungi naffe twagala tuwa tuba tusobola okwegulira mutuleetere naye buli abunyweddeko agamba nti nga twali twasubwa dda oba ndowooza buggwawo mangu kale mutukolere bungi antipology naye nga tugamba nti bambi ate bakoze nno obuwunga obulungi ennyo nnyo bayita instampo nga buno oteeka mu mazzi agwokya n'onywa ate nga bakwetedera obuugi obw'abaana abatagejja abasiiwufu abatalina apatayiti abanafu mu mubiri ate nga buno bukoleddwa mu mata nsujju kasooli matooke ate ne mu bibala ebirala basangibwa Wandege ya Bombo Road nga wakava mu bitaala gwenava ku sayidi y'omu kibuga itawo katono nnyo ku bitaala wanongo abikiliniki ojja kusangawo antipology nadda mu Ramadan no mukozese nnyo abasiibuluka n'abaladdaako mukozese nnyo antipology because akuuma nga ddala oli health essimu eri 0750 oba 07801352 kanziddemu eri 0705 10 8 30 oba 0780 552 antipology nga bali wamu n'aba Prestige Majali Siajo omulembe amusiika ku migaati alimu ebiriisa Tomoni genda mu supermarket ekuli okumpi oba edduuka erikuli okumpi omufuna abasuubuzi mugende mu Chapa General Enterprise wali mu kikubo opposite Nambusa Arcade awenyine Haji Rashid Senyonga Swahaba atulirawo ddala bakola keeke emigaati mu mweyambisa akekereza kinene nnyo ate nga amagoba ofuna mangi nnyo ddala nga bali ojja kumumpaako awo engeri gye sinafuna buwandiike bulungi nnyo munoonyeze omumpe oyo atuwa bodaboda buli kimu kyonna turakita n'ebirala bingi nnyo Simba automotive Simba automotives Simba automotives bebatukolera bintu bingi bebatuusa turakita bodaboda
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Musibe mutaba abawuliriza kikomo musamba katonyeza mwenda Pal FM kali ya mutwa bulijjo nali ku www.palfmuganda.com mwebale nnyo mwebali ddala abali ku YouTube channel yaffe eya Pal FM Islamic channel mwebale nnyo mwebali ddala waliwo batuuse dda onaagambidde onaagamba Jamal okuva e Dallas agambye kwendi nnyo Imam Chewene ssebo tukulinze lw'okomawo eno inshallah bakulinze Dallas kibuga kya Texas Texas Mubasezi Mukumaseki Mubasezi ekigambo ekyo kintikalubya kiringa photosynthesis Massachusetts nesaza ddala naye Dallas kiba temulira Dallas Texas ne Dallas gubuga gunene ekibuga kiri mu Texas kibuga gubuga musazira Texas ebakulinze Dalasa twene Dalasa abayizi baffe gye bali era bawuliza Dalasa ensi ttaano ne Jamal gyali akulinze bambi Jamal mashallah kisinga Kampala Habiba wale kubanga ko olina Kiganda Lukumani Kiyingi Hafsa Muhammadi on Islamic reminder for Takwa Lubogo Hassan Kwali Nava Rashida Zarango Rose ate n'abalala mwenna mwe bali kubanga kwemuli. Okay, olunaku lwalero tulina abasiitanyizibwa bali bana kansooke mbakugambe tulinawo Katende Imoran okuva ku Madina Islamic netubeerako ne Mukeba Abdul Hamid okuva ku Bilal Waise tulinako Olwanga Abdurrahman okuva e Kawanda tulinako Twalha Unaisi okuva e Kawala kakati nno ow'Embuya olinako wano Waswa kwali nnyo Muhammad Waswa okuva Embuya agambye awagira ggwe amateeka ge gano ge tugenda okuba nga tugoberera olunaku olwaleero akisookera ddala bw'ojja ku muzindaalo oyogera erinnya lyo gy'ovudde n'oyogera n'ennamba gy'okutte ekyo bw'okimaliriza Qur'an osoma wowulira w'osobolera ddala okuba ng'osoma obubonero bwawo buli 10 ebibuuzo 2 emyetooloolo giri 2 buli mwetooloolo obubonero wa buli mwetooloolo ebibuuzo 2 obubonero buba 5 naye bw'otuwa ebyawandiikibwa oba n'osimbuliza awo obeera oyongerwako akabonero kamu n'ofuna obubonero 6 ate bw'oba olonze obubonero buli 2 bw'osimbuliza buba 3 bw'olonda n'ekikulema okuyeeta osalwako obubonero 2 omuteerera guno gwe tuliko bw'oba toweza bubonero 20 newankubadde gwe okulembedde banno toyitawo ku mutenda gwe tuliko bubonero 2 n'okweyongerayo awo obeera nga ate osobola okuyitirawo awo amannya g'abakungu gonna bw'ogoogera ateekeko ebitiibwa byabwe mu bujjuvu kyalina kyendeseeyo olowooza ndowooza inshallah kyonooba kyoleseeyo nti bw'obanga ogenda okuddamu ekibuuzo lwakirimbuuza nkuddiremu ekibuuzo ansi esooka gye tutwala okitegedde kati topapa tukuwa ensonga lwaki tubadde tukyali wano nga twogerako n'ebifa mu Texas nga tubateeketeeke kubanga tukimanyi fye mugendako mukitegedde kakati tugenda kutandika ne Qur'an namba emu yingirawo inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Katende Imran nga nvudde ku Madina Islamic Secondary School Nsanji Katereke nga nonze namba emu. Ogenda kusoma? Ngenda kusoma mu suratu Fatir. Amanya gogenda nti gwe Katende Imran. Tugende. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج
أخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. بارك الله فيك بارك الله ويبالي tuli wakusaala okyama ku muziki n'osaala barakallahu fik atagala kusaala bana mutayinza juya netakyama namba 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Namba 2 amanya mukeba Abdul Hamid okuva ku Bilali bwayise nemse ila kusoma suratu al-Isra'i. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. جزاك الله خير. بارك الله فيك ويبالي نيو ويبالي الدلا. نمبر 3 Lwanga Abdurrahman Bagaga okuva Mbuyani Kawanda. Alhamdulillah bedda imamu akaba antipology ku mugagoze kale ngira kusoma suratul Baqara. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بارك الله فيك ويبالي أو ويبالي الدلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من يطلح أنيسي وكفي كوالا نامبانيا عندك سورة من سورة قصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شيخ كبير. أيوة
barakallahu fik. Mwebale nnyo, mwebalire ddala Qur'an. Nsaba Allah abateremu obulungi naffe agituwemu obulungi abadde bagiwuliriza. Kakati nga bwe bakyateekateeka eri okulaba munsomye mutya olukiiko olwo olutuulamu olumutalabako olumutegeeza imamu nti okusinziirako ono bwati afunye kino na kino. Kakati tandika oli mutunule ku nze kakati nambe mugenda oyingire ku muzindaalo nkuseye ebibuuzo byo bibiri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuhu. Amanya gange nze Katende Imran nga nvudde ku Madina Islamic Secondary School Nsanji Katereke nga nonze nambemu. Olonze nambemu. Ekibuuzo kye ekisooka kigamba nti tuwe amannya g'esswala ezirina kabuliya n'omuwendo. Salatu subhi erina qabliya ya raka 2. Salatu dhuhri erina qabliya imma raka 4 oba n'osala 2. Bakwe obubonero 5. Mwebale mutatuswaza. Esswala ebbiri zirina qabliya. Subuhi n'ezuhuri. Okay. Kakati na kino kansabe Allah achukue okiwuute. Aqiqa eri sunna oba wajibu? Aqiqa eri sunna. Obubonero 5. Kale wakati wumulamuko ate nakuddira edda insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya mukeba Abdul Hamidi namba 2 okuva ku Bilali Bwayise. Kale nabwayise tuwe amanya g'esswala ezirina baadiya n'omuwendo. Sakunzi ya mukibuzo. Tuwe amanya g'esswala ezirina baadiya n'omuwendo. Swala ezirina baadiya tulina salatu dhuhri erina raka 2 netuba ne salatu al-ishai rak'atayn raka 2. Then endala netuba ne salatu al-maghribi nayo erina rak'atayn raka 2. Ako koyimiriddemu kadde kanneeraliikiriza. Olwokuba nti ansa ebadde yakutereeza yo yennyini kyebali muwadekadde tebadde mukukyusa adde yatereeza adde atereeza muyo eyo ansa entuufu sebo obubonero 5. Okay, obubonero bwo obuli obutuuze 5. Kakati nakino kitutegeeze okitegeeze n'abawuliriza baffe betutambula nabo mu kilaasi eno. Tahiyatu masjidi eri sunna oba wajibu? Tahiyatul masjidi eri sunna. Hadith an-nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba ya abi qatadata al-harith ibn al-bi'i al-ansari intino dayo mu hadithi nga wetandika an abi qatadata al-harith ibn al-bi'i al-ansari radiyallahu anhu qala an an-nabi sallallahu alaihi wasallam agamba intino إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يا حديث obubonero 6 n'ekivundo mutatusuwaza. Omu waba ayingidde masjidi otulanga okujjako ng'osaddeyo akeezo 2 etuyita tahiyatul masjid. Niye ate hadiisi eraga nti amuru kiragiro efuse wajibu. Sunna. Hatta fala yajlis hatta yusalli ya order bamubone 6. Bale yabututte dda. Barakallah. Webale nnyo owebalire ddala. Namba 3 lwanga Abdurrahman bagagga. Era bonna bw'omutunako bw'oti kawana yalabika nembuya. Obugagga bulabika bali bonna basibufu basajja bali ne bode yajiroga butu antipology oyo yamutegeera. Kakati era saagala kunula nsingo njagala okusinziirako ku buwanvu bwo. Bannagagga ensinga eba yaguliramu bakatayimuleka kuddira. Kakati mukwano, kakati amazambi amatonotono mangi tuweeyo 3.
mulimu ezambi ery'okulimba, nebaamu ezambi ery'okuwaayiriza, nebaamu n'ezambi ery'okusekaaseka. Kakati mbadde mmanyi yategedde ekibuuzo naye ate eryokusatu lyaga nti yakitegedde. Bamulonde tobozeewo naddeyalamuddiramu ekibuuzo kalifodi ty okutono okuwaayira kalifodi ty okutono kunago gakaŋŋanga kaakati twaluha Talha Unaisi namba 4 okuva ekawala ngenda kukozesa okusinziira nga Imam Chayuni wabeera asomesa ku mazambi amatono ebiseera ebisinga agamba ajja kwongeramu akabonero tutera okubeera mu bibuga nga tutambula nosisinkana omuntu n'omukoona nga tugenderedde eryo limu osobola okukoona muganda we nga tugenderedde nti riba limu eryo limu ezambi eddala kubanga amazambi amatono gezambi eritaliiko kibonerezo ku duniya nga ne ku akhira kati twagala kutuwa benyini liri tuliwulidde lisosa ng'okufuuwa oluwa teruliiko kibonerezo ku nsi edde ku akhira. Ezambi eryokusatu omuntu asobola okwambala engoye nga za bbeeyi naye nga abantu bayitamu zibanakuwaza kale nga zibalowoozesa nti tebaliiwo naye nga takikoze mu mbeera ebyo naye wakola istighfar Allah asobola omusonyiwa. bamwe obubonero bubiri bali mutatuswaza badde mmanyi nti olinnya ejjirikiti kama wange okulimba n'okutemerera n'okuwaayira kabairi mazambi manene galino gakaŋŋaŋa nga lusozi lulamba luli awo tugende maaso. Engeri gye tuli nti twagala nnyo abantu baffe ddala okusoma badde njagala oba kino kituufu kyebagamba nti omubaka bambuuza nti omwanadamu ayinza okukola kino ayinza okukola kino kugali amanene tujja kaleeta mu bibuuzo ewasembe kayinza okamwekali netutegula ansa ani ono Wanga Abdurrahman Bagaga okuva embuya n'ekawanda. Okay, kakati ddala kituufu okugeya mu busiraamu kyeki? Kitadde n'ekyo kikumeze bakulonde jangu twaluha. Talha Unaisi namba 4 okuva ekawala al-ghiba huwa dhikru akhaka bima yakrahu fi ghiyabatihi, kwe kuyogera ku muganda we ekintu ekimu kyatamwa singa akitegeera yadde nga taliiwo yadde nga kikyo. bamwe bulwa butaano bubonero Alonze bulonze nalonze bubiri tekuli kali ka maxi bali mutatuswaza kakati ndi Talha Unaisi namba 4 okuva ekawala oli namba 4 oviidde kawaala munnakawaala amazambi amanene mangi tuwe ya 5 5 nkuddiremu. Naam, kitegedde. Mu hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ijtanibu sab'a al-mubiqat. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba mwewale amazambi omusanvu agazikiriza. Qulna nibamubeera nga bamuuza wama huwa ya Rasulullah gegaliwa faqala nagamba yisoka ashirku billah okugata ku Allahu tabaraka wa ta'ala wasihru n'obulogo wa aklu mala al-yatimi okulya emmali y'abamulekwa wa qadhfu al-muhsanati al-mu'minat n'okubeera ng'otemerera abakyala abakkiriza abatalina misango. Eryokuna wa aklu riba n'okulya riba. Eryokutaano gego bamwe obonero 6 abantu tulidde agandi eryokutaano badde twogera gawaddeyo bamuwadde 6 bweddu kakati nakano nakino nakyo nkwagaliza era 6. kakati olugambo mu busiraamu kyeki? olugambo mu busiraamu kyeki? olugambo mu busiraamu huwa naqlu al-kalami min sahibin akhar
من صاحب واحد إلى صاحب آخر لقصد الإفساد بينهما. Olugambo okubeera ng'otambuza amawulire wakati w'abantu ababiri naye ng'ekigendererwa kyo kubeera ng'oyonoona wakati ebigambo webale mutatusuwaza n'obitwala ewalala olinako gy'osaaza lwaki ombuzi entambula ngirabye engeri gyagomye mbwati okugoma kigeza kusaaza nze mulabye kakati ebivudde mu Kulaani bibino wammanga mukulu Mulaani asmi mufatiri Swat Fatir nabo najja obubonero bw'ekkumi Abdul Hamidi Mukeba subhanallah Mukeba abadde mu Isra obubonero 8 Abdullah Kamani Bagaga abadde mu Baqara obubonero 4 Unais nyeri ajeno wa Nabi sallallahu alaihi wasallam abadde mu Qasas ajja obubonero 8 Kulaani bwe twebadde inshallah. Okay, tuyanze nnyo tuyanze katumale okugendako ewamu ku Luhuudu tutuuseko obubaka obw'abakadde baffe temuvaawo tukomawo. Oli wakati mu nsitaano y'obumanyi ensitaano y'obumanyi omwana mugulira obujibwa Herbal Drinks and Formula International Islamic Herbal World abakakasibwa okujjanjaba endwadde ezitusumbuwasumbuwa nga bakozesa eddagala ly'obutonde nga bulijja mu miti ejja wano okukosa n'ekyebunaayira bakutuusako amajaani agajjanjaba pressure sukaali olina ulcers olumizi bw'omugongo nawe watuwanyizibwa amannyo bayina eddagala erijjanjaba endwadde z'olususu bakuleetedde amajaani agakoleddwa mu muti gwa agoa gano gagajjanjaba obulumi bw'omubiri mbagirawo bayina Pronas Africana akujjanjaba omugongo mbagirawo wamu n'ennyingo eziruma bayina amajaani ga Cyprus agajjanjaba endwadde ezireetebwa prostate mu baami bayina Manpower wamu n'omukyala ka Ladies Happiness basange Maganja mu Kampala opposite ne Samuyiga Primary School wamu ne ku AK Islamic Book Center oba noti 757 3 5 nkikuddiramu noti 757 3 beba Bismillah Herbal Drinks and Formula International Islamic Herbal World. Sweetheart wanje ngokedde sweetiza wanje takali affe eryegindi olaba otya bwe tulitunda nedda jjukira tetulina budde eriri eyo ensiko yakwata eyo tetulina kye tulimirako sisobola kukkiriza tunda ttaka kyoganga tamanyi bajulita Coffee Works Limited eno nga ye kampani neesimbwa eri abeesigwa zotuyambako tulime emmwanyi naye obudde byonna babikola bwe just bawe ettaka bakulimira emmwanyi ffe tufuna obugagga oli mutuufu emmwanyi terimba era ekola obugagga obw'ensibo tegekera obukadde bwo simba emmwanyi oteekereteekera ebiseera by'ebyo mu maaso Julita Coffee Works Limited ye kampuni ekulembedde mu kulima emmwanyi mu nnima ya commercial coffee farming balina obukugu obw'enjawulo gw'alina ettaka eritudde Julita Coffee Works Limited egenda kuyambako okuteekako emmwanyi ezirabirire okutuusa ku makungula g'osigala ekkola mirimu gyo ng'ojja kulambula bulambuzi ekyo si ky'obadde oyagala yanguwako mu Julita Coffee Works Limited bakulimira emmwanyi bazirabirire okutuusa ku makungula basanga ewakiso ku Hoima Road ku kizimbe okuli Centenary Bank essimu 0787 noti 7 oba office line 0200 n'ettaka likwasa aba Julita Coffee Works Limited. basaba bakadde bange ab'ebitiibwa okubeera muleeta abaana mu masomero ag'obusira omuzadde tomenyekana ntwala ya bintu ng'otwala omwana ku ssomero Kazo Islamic Center bagguddewo essuula empya balina nasale ne primary okutuuka ku kyomusanvu basomesa Korani n'ebyoluzungu byonna ekisulo eri abawala n'abalenzi ekitanda n'omufaliso omwana abisanga ku ssomero amazzi amasannyalaze n'ekikomero ekigumu ku lw'obukuumi obwannamaddala Kazo Islamic Center kwateridde nabweru ng'otuuse bwayise oyambukire ku Edeni bw'otuuka ku Church of Uganda kwateridde Kawempe kitundu kya kilomita ku muzikiti gwa Sheikh Kezaara essimu noti 772 46 22 36 ne noti 772 61 6 82 Kazo Islamic Center bali ku ntikko.
oyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufuula olukulu fumba amazzi oseemu Fortune Tambi spaghetti ebisigadde byekole byokka sanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa Tambi muwoomu ebitagambika mulungi nnyo ate akkusa abaana basaba kubwongeza abakulu babugaana sanyu Fortune Tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikuliraanye. Yamada Luminaka Diva Products ye ssemaduuka w'ebintu ebikola mu ffumbiro omuli air fryers, pressure cookers, steamers mu buli size, chafing dishes, dinner plates, amasuwani aga buli ngeri yonna, stainless milk cans nga kwotadde ne aluminium milk cans ng'ate era tulina amaseffuliya gali obwaguuga mu sizes zonna, ice cream machines, deep fryers ne gas cookers mu buli size zonna, amabirika aga buli ngeri yonna omuli gakabiddwa okuva mu India, Egypt ne Uganda. Tulina juice ne water dispensers, coolers ziri zennyini za ice cream, amasuwani ebikopo ne zijagisi za buli ngeri yonna mu sizes zonna okwate saako serving trays ne chopping boards. Jangu ofune katale ow'omutindo yenna ava mu ggwanga lya Egypt. Tufune ku noti 7 noti emu 3484 kuba ennamba eyo tukolere delivery mu bwangu obw'ekitalo. Beeba Jamada Luminaka Diva Products. Webale mutatuswaza olaza amaanyi. Oli wakati mu nsitaano y'obumanyi ensitaano y'obumanyi ewagiddwa omwana mugulira obuugi bwa anti-porridge obugenda okuzimba omubiri gwe okumuwa amaanyi afuuke mwana mugimu. Omwana bw'anywa obuugi bwa anti-porridge asaka omubiri ate talumwalumwa njala. Balina obuugi obw'ensujju, obw'amatooke, obw'akawunga ka muwogo, obw'akasooli, obw'obulo, obwa soya na buli kika kya buugi kyonna obuzimba omubiri kw'ossa n'okulwanyisa endwadde. Kale mbakulisizaayo mu bulangu bw'abakadde baffe bannange mwebale nnyo mwebali ddala okutugumiikiriza nsiitaano y'omumanyi 226 kakongoliro. Bannange bino ebintu bye tubuuza abantu bano babimanyi bonna buli kye tubuuza omuntu naye bannange olaba bano bembuuza nabo nange nze mbatya kugo nange bwentunula bwe nti oyinza n'okumbuuza erinnya nabo ne bambuuza erinnya lyange nendyerabira. Kale temubala ennya bali eri ekintu kijja kasaba kubuuza kasa kiba kibuuzo bwe bityo bigenda nabatuteekamu ssente be bakadde baffe anti-porridge tubagamba nti bannange mufune anti-porridge mulungi nnyo talina side effect at all. Ate nno mulungi muwoomu ate nga ddagala ajjanjaba abali mu kisiiba bannange tosobola okukira kukira anti-porridge waali kuddaako anti-porridge balinayo obuwunga bakuleetedde omwangu obuteetaaga nnyo ate nakuwaawo babiyita instapo oteeka betresi mazzi gookya noonywa. Ate n'obw'abaana nabo babuleesa obuugi abatagejja abasiiwufu abatalina apatayiti n'abanafu ate nga bukolera mu bintu byaffe byawano mu mata ensujju kasooli matooke ne mu bibala ebirala basanga wandege ya Bombo Road waliri nga ku Abe Clinic era akapande oba okalaba kankudiremu essimu ya anti-porridge obufune obunyweko gojja okujulira erizira 7051083 oba 0780 13552 nga wali wamu n'aba Prestige Majensi ajo omulembe gwe basiga ku migaati alimu 2 moni genda mu supermarket ekuli okumpi oba edduuka erikuli okumpi ofuna amusobozi mugende mu Chapa General Enterprises wali mu kikuupo zinambusa kedi awe nnyini Haji Rashid Senyonga saba abeerawo ddala bakola keeke emigaati mweyambisa akekeza kinene nnyo ate nga amagoba ofuna mangi abagenda mu mikolo Prestige Majalini abagenda okukyalira ku bakadde bambi bayiko Prestige Majalini ddala mu Ramadan omuntu okuteekaka siyajjoyo ku mugaati mu butuufu ayinza okweruma engalo nga bali wamu n'aba Simba Automotives nga bano nno mukwano we bakutuusiza tractors boda sukuuta n'entambula endala nnyingi nnyo nnyo ate nga bakkiriza ekibanja mpola gwe genda ogule
bajja kuba ku kibanja mpola ate nga nettuuli yaffe mukwano tubeebaza nnyo nti mwebale nnyo mwebalire ddala okututeekamu ekyamaanyi mu nsiitaano y'omumanyi. Tusaba buli muntu yenna yenna bw'obanga osobola okuzigirira munno atuusa ayagala kugulayo kutandika boodabooda ayagala kufunayo turakita zonna eza buli namuna zonna bazirina aba Simba Automotives. Ate nkujjukiza mukwano nti tosubwa ensiitaano eno kirungi okutulabako nga naffe tukulabako ng'ennaku z'omwezi 14 ennaku z'omwezi 14 tugenda kubeera wali eri ku Sarova Hotel Makerere nga ku main gate ya university okuyingira omutwalo gumu gwokka ate nze nga nkugamba nti omutwalo ogwo ogumu tolinda wali eri kubanga situgenda kukwatira sente ku mulyango yahe tojja ate nomutugamba nti ate bonnange sente ziweererezeewo kati ngenda kuwa essimu ngenda giddamu emirundi ebiri ate ogwokusatu kugenda kubeera mu luzungu oleme kwekwasa mbuyayiseewo zigenda ate embalala. Kale tubagamba ng'ennaku zikwate nti ensiitaano finals ennaku z'omwezi 14 omwezi guno ogwa Maachi gwe tulimu 2026 tugenda kubeera wali eri ku Sarova tandika okugendawo bw'oli oyita Makerere awo nga ku main gate awo Makerere University weeri awo wanyirira bulungi nnyo we tugenda okubeera nga tusiitaanyiza abo bagenda okubeera nga batuuka ku finals mutwalo gumu gwokka ng'oyingira guwereze ng'okuteeka ku ssimu eno eri 0753 94 10 eri Manyaga Tumusiime Hyposius tusiime era tawe tuteyinza kulemesa kugamba nti oba siri eddio okujjako nga nawe toyagadde tukuta tuyiposius ate kati gonyongedde kumbuza tusiime kanjiddemu eri 0753 94 10 63 njiddamu eri 0753 94 10 63 eri Manyaga Tumusiime anjogera eryangu kasuulira bakungomanya nti ntaddeko sente bambiyambako ne ku munno ndebogamba nti kanyigizayo abantu 10 gweteekako kuno bwe tunakiraba bati nga tukusiimako ndi mukwano tuyanziza nnyo Haji Gundi Haji Prestige tukweyanziza nnyo mama Antipology mama tukweyanziza nnyo waliwo wano ate obubaka obulala bwenjagala nkutuuseeko era bano tebayinza butabayingizaayo kabamu Ababalikis Spices kubanga mu buntu ng'oyagala okulya ebiwooma nga ne bunno bwabazaaga nti banne gundi bambi bafumbye bulungi okubinyiriza obulungi Abalikis Spices de bannange birungi nnyo ate eddagala nno Balikis Spices tojja kwejjusa ng'oliddeko ate nga balina ebirungo nga Mix Spices nga bino birungi nnyo mu kukola emigaati cakes daddies donuts n'amandaazi. Mix Spices bikuyamba okuzitoya byofumba okubiwa akawoowo eddekende nobikuuma nga tebigaga butonooneka mangu ate ngera balina neti masala pilawo masala muchuzi mix garam masala okra sauce okra tea beef masala chicken masala fish masala n'ebirala bingi ate nga byakakasibwa ekitongole kya UNBS. Kale basuubuza ng'oba byonna by'oba oyagadde ate n'owakamukamu mukwano naawe bakakuwa basanga wali eri bweyogerere buto emabega wannaalya SS. Osobola okuba ku ssimu okumanya ebisingawo eri 0740 94 oba 0786 22 72 14 kale nno mukwano naawe kirungi nnyo okwetegekera bannange gye tulaga si wangu weetaaga mirimu mirungi sadaka nujali ekintu kyofunamu nga wafadda naye ng'oyinza n'okugamba bannange ate zino akawunti yange ani ateekako sente ani ateekako bino byonna ebirungi gwe nno oba olina kyewaleka ku nsi kuno ng'okoze sadaka nujaliya ezo bayita saddaaka ezo ezikulukuta. Kale tuzimbe masjidi jamba
sangibwa wano Kyanja mu Nakawa division Kampala district nga mukwano tola kyonna kyosobodde naye mukwano mukadde wo waali mulamu oba yafa bannange musaddakire nga bakadde bammwe nga gwe tonneeweerayo sooka obeereyo mukadde wo ng'omwebaza okuzaala weerayo taata maama jjajja gunawe olyoke weeweereyo tembalekanga emabega abo bakulu nnyo kubanga kyoli kyonna bakiinako contribution kale bambi tuzimbe kyogayo ekyo kyolina kiyinza okuba nga kikigenda okusoya minzaaniyo ku lunaku lwekiyama Allah akuwejjana teeka kuno ku ssente bw'oba ozirina zonna zosobodde. Airtel money number eri 0707 njiddamu eri 0706746070 erimanya ga Power of Africa oba ku MTN mobile money ku 0777 erimanya ga Sozi Muhammad Haruna 0777117923 oba kozesa merchant number nyiga word kola word nyiga star 185 star teka 9 hash bwe kusaba merchant ID tekamu eri 1095075 eri 1095 oba ku Momo Pay ngonyiga star 165 star 3 hash merchant ID tekamu eri 582548 eri 58 25 nandyagadde okuwulizaako eyo wamaze okubabuulira buli omu yafunye omwetooloolo kesooka obabuulire ŋŋendeko ku bantu eri lwaki neme nafunayo abaana bokka insha Allah sooka otubuulire. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nyongera kukwebaza gwe wena ali ku kkula eri omuntu wa bulijjo n'ali ku www.palfmuganda.com n'ali ku YouTube channel yaffe eya Pal FM Islamic Channel. Munywanyi wange tannaba kubeera nga tootuukayo bwe budde otuukeyo kati olabe ku banno bye balaba ate kijja kuyamba nnyo okuddamu okuddiŋŋananga programu eno kakati bwotuukayo subscribinga likinga osharinge ate osharingireko ne banno bajja kubeera nga nabo bafuna ebirungi nga nawe byofunye subscribinga osharinge Kakai Shamim we bali kubanga kwoli namuli kwoli Sofia Uthmani Ramadhan agambye bali bukwiri kyankwanze ono na kuliko n'omulala okay kale Ishaka nawe kwoli Isaka bangamba Isaka Ganiyu agambye unaisi barakallahu fiikum amwebaza Mugerwa Faruku agambye ali ayin jebali jatuningidde kuliko n'abalala manyaga musigategera bulungi ono Moses webali kubaako okay kino tugenda kitereeza inshallah webali kubanga kwoli nnyonyini ddala Sherry webali kuba kwoli agambye ayize nnyo nnyonyini ddala Monsitano Yunus Kisame kale ndowooza kankume kwa bugali wangu mood agambye yali taki jasinzidde kubanga awuliriza na comment wano kale kanjirekerezeyo webali kubanga kwoli otumbudde kula eri omuntu wa bulijjo tatuvumye agambye ndabisiza bulungi studio mashallah abavumye okay tulina abantu bana mu nsitaano eno tulinako Katende Imran okuva ku Madina Islamiki Mukeba Abdullah Hamid okuva ku Bilal Ebwayise Ranga Abdurrahman okuva e Kawanda Twalha Unais okuva e Kawala Ranga Abdurrahman kuliko wano Waswa ow'Embuya agambye gwe tava ku gwe awagira gwe waliwo maama ono agambye nti ono baby we
ono Imurani baby we mama kirabika kwali bambi atumbudde awuliriza baby we agambye oyo ye kwatava. Okay we batu bakoze mu Qur'ani n'omwetololo ogusoose. Subscribing nga bw'otuukayo liking sharinga. Katende Imurani okuva ku Madina Islamic mu Qur'ani obubonero 10 ebibuuzo bibiri yabiyise n'obubonero 5 nabeera nga akozewo obubonero 20. Mukeba Abdul Hamid okuva ku Bilal bwayise mu Qur'ani obubonero 8 ebibuuzo bibiri yabiyise ng'ekimu kya 5 ekimu kya 6 nabeera nga akoze obubonero bwe 19. Rwanga Abdurrahman okuva Kawanda n'Embuya mu Qur'ani obubonero 4 ebibuuzo bibiri byaganye nabeera nga afunye obubonero 4. Twalha Unais okuva Kawala oyo nno Salihu Zaifa agambye gwe gwawagira afunye mu Qur'ani obubonero 8 ebibuuzo bibiri abituuse ng'ekimu obubonero buli 6 ekimu obubonero 5 alonze emirundi 2 n'obubonero 2 nabeera nga afunye obubonero 23. Katende Imran okuva ku Madina Islamic obubonero 2. Mukeba Abdul Hamid okuva ku Bilal bwayise obubonero 19. Rwanga Abdurrahman Bagagga okuva Kawanda n'Embuya obubonero 4 ne Twalha Unais okuva Kawala obubonero 23. Tweyanza nnyo tweyanzeege n'olwekyo twagala tugendeko ku bantu baffe ntubaweeyoko omukisa ne banaabeera nga balina be bali bana twagala buli muntu kale afuneyo. Yennyabo tukuwuliza naye seeka wangi. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasibye otya ssebo? Munnange gye ndi. Gw'oli otya? Ndi bulungi. Ono mantula zaawedde masanafu. Bannange masanafu oli otya mulirwana wange? Ndi bulungi. Kalomenti oli otya? Ndi bulungi nnyo leka mpagire Mukebe Abdul Hamid. Ddala Mukebe ye Mukeba. Muwagira ndi mubulirizawe muwagira. Barakallahu fiik. Addaye bwayisa ndabye Usmani Kasim. Inshallah nawe abawo kulidamisha bandabire. Wa alaikum salaam. Vokalo nga nyuma. Owulira mulinga bikusanyusa Owulira nawe bikusanyusa. Hello. Hello. Yes sebo. Basibye bulungi sebo. Osibye otya eyo sebo? Yamangu ago. Abitidde. Wangi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakugerere Sembatya Bashir. Yes sebo Sembatya Bashir. Nice mpagide. Nkale. Abalala bonna mashallah tubatira. Okay. Kale katufuneyo ndowooza abawagizi nga babiri ndowooza tugende ate okumwetooloola okuddako. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Safiya Kasuji. Yes Safiya. Mpagira Daibo y'ow'Ekawala. Owagira w'Ekawala. Inshallah nsakira ayitewo. Okay kale. Atuyanze tweyanzege ono ye Paul kuva Norway agambye naye ko ali atumbudde atulaba live wano mu studio za Pale FM. Webale tulaba. Ndowooza tulikome kwabo. Tukome kwabo ate tugende kumwe kale mumpe adaja nnyo oyo. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Janati. Wangi sebo. Mwebale kuweereza n'omukulu oyo omukulu Hamid. Alhamdulillah. Mutyaba Ilyas Mabanda mu Butambala. Yes sebo mutyaba. Alhamdulillah mbadde bagaggo yo mbadde muwagira naye ate nga waliwo Katende ono w'Olugave. Nkitegedde. Kati awo kangende ne Katende w'Olugave munnange. Gwandugwa. Waawulya waawe Safina we nabiwoleza. Kale. Bwe mutune mukulonda bwe mwabanga ajja ina bagendo kulonda atuka nti ono nga ndabikidde bulungi ayambadde bulungi mwebale nnyo mwebali ddala tugende ate ku mwetoololo gusembayo inshallah mwebale kubeera nga bambi tuli bwamu nammwe mwenna abakubya amasimu ate nammwe abakyalajana naye tukyakiganye mukwano katuleme kwongera tusooka oggyewo obubaka obwo inshallah temuvaawo tukomawo.
Omuzadde tukwanjulira Broadway High School Kawempe essomero erivuddeyo okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi. Essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kye bandyetaaze: library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo. Tulina UNEB center namba zombi O-level ne A-level era nga performance yaffe yesinga. Jjukira nti Broadway High School Kawempe essomero lya Kisiraamu naye nga n'abenzikiriza endala baanirizibwa. Kutumbula ebitone abalala twabaleka. Tuli Kawempe ku 5 era nga owetera ku benzina petrol station. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 3 97 54 16 ne noti 392 noti 17 74 Broadway High School amagezi bugagga. Dennis, ngoyambukira ku misinde gya yiri mu by'emirimu. Emisinde kwenyambukira tegireeta gyokka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kyenjagala okuba gye bulijja. Ne mmalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna. Wow, kyamazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi. Weeyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga. Dr. Irene Asio owa BF Suma wali ku Julaina Plaza ku Rumu Street ekitongole ekikutuusaako eddagala ly'obutonde okuva mawanga nga German, Hong Kong ne USA ng'akola wamu n'abakugu emulago akubiriza abaami mwenna okugenda okwekebeza prostate cancer ne enlargement ebitaamye ennyo ensangi zino mu baami. Ayongera okutegeeza abaami abatanafuna kirwadde kya prostate nti eddagala ly'okwetangira ekirwadde kino weeriri ate nga lya butonde 10 ku kinnaakyo. Gwafuuyisafuuyisa buli kaseera naawe afuuyisa omusulo oguluma nga teguggwayo ate nga gukubalagala saako okutonnyatonya eddagala weeriri. Ofuuyisa omusulo gwa kyenvu nandi kigulinga kyayi w'amajaani oba ofuuyisa omusaayi ne discharge enkyafu wamu n'okunafuwa ng'omwami olumizibwa mu ndira saako omugongo. Dr. Irene Asio n'abakugu era bajjanjaba endwadde ng'ebizimba ku nnabaana, amagumba agaluma, ulcers, asthma, pressure, sukaali n'endwadde endala nnyingi. Abakyala oba abaami nga temuzaala wamu nammwe abagala products ezongera ku basirikale b'omubiri bakubire ku noti 757 666 346 oba noti 785 337 883 oba basange Nakasero mu Kampala ku Julaina Plaza mu basement akasenge B18 ku Rumu Street. Mbakulisizaayo mubaka bw'abakadde baffe bannange mutukirize tukiseera tubeere nga tubeebaza kuba tubaagala nnyo. Bannange munammwe mwebala okutwagala ng'ennaku z'omwezi 14 temwerabira bannange ate twagala nnyo ojje ng'ekibuuzo kiwandiise oleme kiwandiikirawo anti naawe bambi oyinza okulwaba obuzibu oluusi empandiika kale naawe ogyemanyi kale ojje ng'obiwandiise sobole nange obitaali mpola ntegeera oluusi omuntu kyaba ategeeza naye kaluubirirwa oluusi kale kiba kituyambako n'ekibuuzo ky'okusobola okubeera nga tukibuuza kubanga buuza imaamu awo tujja naye mukolerawo wenyini inshallah ojo omwami aŋambye sivuvuba kibuuzo kye azin sivuvuba meseji ye wamuzeemu jjo naye alabika abadde yavuddeko thats why njibuuse meseji ye eyagambye nti toddamu bibuuzo bye tobyogerandi bannange nyamba Moses era nakunyigidde nange obutobeera nga ekibuuzo tebakimpeereza bwona okimpeereza nga nkiddamu kakati ani amanya gange nze Katende Imran okuva ku Madina Islamic Secondary School Nsanji Katereke nga nalonze namba emu. Kale tuwa amanya ga maama wa Muawiya bin Abi Sufyan. Bali kibba tobozeewo kabonero. Kale waliwo wuyaze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Hamidi Mukeba namba 2 mcharo yaitiwa Hindu binti Utba radiyallahu anha. Hindu binti Utba radiyallahu anha obonero bubiri. Webale nnyo webalire ddala kale musaayi muto
komawo ku muzindaalo otuwa enjawulo wakati wa naaqa ne iru. Naaqa ebeera ngamiya nga esitudde omwana mu lubuto. Al-iru ebeera gurupu y'abantu nga bali ku ngamiya naye nga eringa delegation nga bali mu safari nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba walamma fasalat al-iru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf. Tereza toli wala nnyo. Al-iru ebeera nga caravan nga baganda ba Yusuf alayhi salam bava. Caravan kyeki mu Luganda ani atumenyeramu? kiba bakiyita kigaali kibeerako abantu kwe batambulira nga kisibiddwa kwe batambuliza ayinza okubeerako kiba nga kigaali okutambulira abantu oba ebintu. Obwedda twagalamu akantu ako emaali kubanga iru zengamiya zetise emaali ekyo kalabali ekyo ale iru yengamiya yetise endiboota kati tumwera mu luzungu karavani ate kikinti engamiya yetise endiboota anti karavani agezezaako okukinyonyola mu Luganda tugiramu obubonero butaano mumuwe tetumadde mukaaga anti naakati yataddeko aya faaqaru naakata Allah bali mukwano naye nga webale nnyo webali eddala okubeera nga wonno waliwo ebyokwegeneza byamaanyi tujja bikola nga tumaliriza inshaallah. Namba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, amanya Abdul Hamidi Mukeba namba 2 okuva Riyadh bwayise. Kakati kale tuwe amanya ga mama wa Aisha radhiyallahu anha. Amanya ga mama wa Aisha radhiyallahu anha aitwa Zainab binti Amir radhiyallahu anha. bakwe obonero webale nnyo webalire eddala njagala onnyoke na kino nakyo ng'okizzeemu biidhinillah. Kale tuwe enjawulo wakati wa ibili ne budina. Allahu tabaraka wa ta'ala atugamba wamina al-ibili ithnaini, ibili ezo tuzikozesa mu watu wa zaka, then walbudina ja'alnaha lakum. Ulinda kosebo ddamu uliza ekibuuzo bulungi tetutegedde byeyogera tuzikozesa okuwa zaka. Tuwe enjawulo wakati wa ibili ne budina. Twagala njawulo. Enjawulo eri wakati wa ibili ne budina. Budina ebangamiya ekozesebwa nga mu mikolo nga Allah tabaraka wa ta'ala watugamba walbudina ja'alnaha lakum min sha'airi llahi lakum fiha khair. Then tubana al-ibili ezo wa min al-ibili ithnaini wa min al-baqari ithnaini. Amulonde ibili ezo tuzikozesa mu zaka. Tukubadina akaseera tobozeewo kabonero kiganye zirwanidde nzigwalise bamulonde twaloha wanise yekate mugamba nti oba ono owokubiri Talha Unaisi namba 4 okuva ekawala. Allahu tabaraka wa ta'ala agamba nti afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Al-ibili ebirangamiya nsajja. أما البدنة كما قال الله تعالى والبدنة جعلناها من شعائر الله يبيرانغامية غباجتغيسو كجسالا دم آية والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله هوني لو بساتو webale mutatusuwaza oba namba ani ajja namba 3 ajja namba 3 Lwanga Abdulrahman Bagaga kuva Mbuyane Kawana. Lwanga oli ambassador basogo mumanyi Mamanyi mukwano go bonna basokolomu bonna basukulumu babbe mwebale nnyo okuwagira mu mbeera zonna. Barakallahu fiikum babasukulumu tuba nabo mbuli mbeera zonna era mutayanguye bannange nga 14 okuleeta omutwalo abasukulumu bayinza ozibatwalako bonna
nolwekyo abantu bambi mwebale nnyo obumu obwo. Kaakati omusukulumu mbasukulumu obukwakulizo bwa tawuba bungi tuweeyo bubiri. Akasooka obutaddamu kukola zambi ebyo. Akokubiri buli lwolowooza ku kyewakola nga wennyamira. Okwenyamira ng'ojjukidde ezambi so si kuwoomererwa nti nzijukira ebiseera bye twandigira eyo tawuba okujjukira ezambi onakunakuwala so sigamba mwe temuna kyemudigize mmwe abe ennaku zino bayambalanga bbeero n'okukaaba okaba n'okukaaba n'okukakasa tugenda kuddamu alese bulungi obubone bwe butaano bali mutatusuwaza twambala bbeero tugenda likwalitamiira ne bajjukira n'amanya g'ebifo badigirirangamu waliwo ekigundi awo ng'okkirira egindi kulefuti awo n'alyoka nnyonnyola ebyannaye duniya yonna inshallah tusaase allahumma amin. Ani olwanga Abdurahmani Bagagga okuva Embuya n'Ekawaanya. Bagagga obukwakulizo bwa hijabu bungi tuweeyo bubiri. Akasooka hijabu yonna naddala ey'omukyala erina okuba nga waliwo ey'omwami kakuddiremu ekibuuzo nomanya nga waliyo abasajja abatandise ozambala oba agamba baana waliwo abaana n'abakyala abaana zonna zibeera hijabu era tetwawodde myaka. Obukwakulizo bwa hijabu bungi tuweeyo bubiri. Akasooka yerina okubeera nga yakala yemu. Akokubiri nga nene nga ngazi ebikka omubiri gwonna nga teraga yongera otereezaamu. Ekisooka erina okuba nga yakala emu. Ekyokubiri erina okuba nga nene. Ojja kunsonyiwa kubanga akantu kali ke bakugende badde bakuwadde nnyo nti tereezaamu ate okutereeza atodda mu kyoyogedde kyennyini akulaga nti takyusa oba tokyusizza. otegedde kyogudde kiruwa okugamba nti yakala emu kiteeka kisobola okuba nga kala zirina 3 kisobola okuba nga fulaga ya Uganda tekirina buzibu naye ekyokuli kibadde kituufu kubanga ngazi bamulondi kale ani amulonda twaloha yamuddirira nti Talha Unaisi namba 4 okuva e Kawala. Okwakulizo bwa hijabu ina okubeera mu kala ezitayaka. Akokubiri ina okubeera nga tetangaala nga teraga mubiri gwa mukyala. bakubonera bubiri. bali mutatusuwaza ekyakala oli kyayogeddeko nti kale erakubeemu akusika kwakulizo kyengamba waliwo kala eyandadde ensirifu anti onakyogedde olabye buli yadde anoonya ekyo kyebaddeoga nti oli kyeyadde ayagala okuukira mu kirala kakati colors ekkala ensirifu ezitalekaana nga redi nga yero ezo zireekaana nnyo era wanakyolanira nebyobufuzi zakutaakati ezebbiri kubanga era zonna zirengerera wala mu distance. ndinaani Talha Unaisi namba 4 okuva e Kawala. namba 4 kansabe naye baleme kulondebwa nga bwolonze banno kandi nawe tuweeyo obukwakulizo bwa tawuba bungi nnyo tuweeyo bubiri nga tozze bwe bayogedde. Akakwakiriza akasooka oba ezambi lyewakola liri bainaka wa baina al-abdi n'okubeera ng'ozzaayo haqqiye tugeze omuddu wamubbako sente ze nga tonaba kwenenya Allah kusonyiwa zambi ebyokubba sente olina okuzzaayo sente ze wamubbako. Akakwakuliza akokubiri ayazima alla tauda fi hadha al-ma'siya okakasa mu mutima gwo nti ezambi ebyobakaleesaako okwekuli okubonerera. Akakwakuliza akokubiri ezambi eryo obutaliddamu. Tewakaleese naggaga yakogedde kantereezemu katono. Okutereeza tulina buzibu oba okyali munda okutereeza okwogera ekifu kyekibi. Akakwakuliza akasooka okuzzaayo haqi
y'omuddu gwe wali azaamaanyi. Akakwakuliza akokubiri okunakuwala mu mutima kw'eri zambi lye wakola. Kawedde bakulonde linda kweyagambye kunakuwala mu mutima oli ayogedde bumeka nayogedde bubiri nagambye okwennyamira niwojjukira ezambi eryo n'obutaddamu bamulonde tobozeewo kabonero kiganye bakokubiri kaganye akalala mwoba obulombolombo tutandikira muka munno ekirala omuddu alina okubeera ne raja nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumusonyiwa eryo ezzambi eryo yakoze okubeera nga olina good hope osuubira Allah subhanahu wa ta'ala tugende maaso ng'osuubira Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga akkiriza tawubayo yani wala tayasu min rawhillah togwamu ssuubi kubanga Allah subhanahu wa ta'ala musonyi ddala ekirala omuddu alina okubeera nga ayongerezaako ku mirimu egyo nga sadaka kubanga omulimu gumu omulungi gulimu 10 amthaliha ate ekibi kibeera kimu lidhan kati wowaayo nga sadaka eyo bwetyo Allah subhanahu wa ta'ala bine 10 bijjawo oleseyo kamwako kubisi sharutu sikakwakulizo naye kaliko olese kadde kalungi okubanga olina raja olwo bubiri bumugenzi baba musala kubonero bubiri tobozeewo kabonero kiganye kituufu naye sikakwakulizo mutawuba sikakwakulizo tabagambe nti mu kitundu kino ekyokubiri onakyabuzayo ekibuzo kimu namba 4 Talha unaisi okuva ekawala. Kale naawe kino ekibuuzo kyekyo kibadde twakibuuzizaako dda naye naawe tukubuuza nga todda mu bye bamaze kwogera obukwakulizo bwa hijabu bungi naawe tuwe bubiri nga tebabwogeddeeko. Obukwakulizo bwa hijabu mpeyo bumeka? Bubiri onule. Akasooka kalina okubeera nga hijabu teyefaananyiriza ngoye z'abali ab'amadiini amalala. Eyo langi bajogedde langi bajogedde erina okubeera nga ebika omubiri gwonna. Hijabu erina okubeera nga ebika omubiri gwonna. Akakukulizaako okubiri hijabu erina okubeera nga omubiri gwonna gwonna tebakwogedde erina okubeera nga erina ebika omubiri gwonna. Akakukulizaako okubiri erina okubeera nga si ziina si kyakwewunda. bakwobonera muzimu ku nsolo ezikolebwa singa omukyala aba yambadde hijabu bane bamugana nti onyumye kiba kitegeeza si hijabu kubanga hijabu tebanyuma ate ngaonyuma otya eri ibaada kati gwe wasiibye onyumye wasiibye otugende nti onyumye kwegamba mufo kyokugamba okunyuma muntu alwakiri akuga nti ngaolinga ekiswa nga bakubise bwebise bwoti nedda hijabu ziri ibaada kusinza Allah si kunyuma anti kyova olaba batamanyi oluusi bayinza nakujerega kubanga tebamanyi kituufu hijabu ebeerako oba akamulimuli ku mukono wano oba mu kikwatu waliwo akasipya kalinga akasiba biba tekyali hijabu kiri kiba kintu tukiri awo okuza kyekiyitawo ekigenda anti kyenga nti edda baitu bwetwabikanga ekiswa nga tukyawo kasita bijjamu okunyuma biba tekyali hijabu kubanga eri ibaada kugambye wasiibye kugende nti onyumye olwokuba wasiibye ti okusibanga kukunyumidde ibaada tebanyuma kati olaba imaamu nti edda lwakuba kakati tetulina time temuli badde kugamba nti edda olaba sitra omuntu nga bwagiteekako bwati nga nabantu bamusoomooza ti ondaba ne kakati kyafuuka kakati mubibuuzo mubuuzemu ebibuuzo nga
budina ibil naqa eiru okulaga nti Qur'an yagenda wala engamiya gyusa amanya emirundi nga 10 naye buli wagikyusa amanya abaina kyatagetinga naye ngaensolo eregi emu yagireeta amanya nga 10 mu Qur'ani ensolo emu naye buli wakyusa erinnya abaina kyabala era abaina kyatagetinga ekyo bulaba tokkirizibwa kuvunula Qur'ani mbuloko banya oluwalabu kubanga ebyo byonna olina okusima obikkamu n'obitegeera ekirala mugundi mu bukwakulizo bwa hijabu businga babuleese bulungi okubeera nga ngazi buli weekwata nga zino zemulaba ereetebwa hijabu ya busiraamu togera ku hijabu y'obusiraamu okubanga eri mu dull colors so si shouting colors okubanga teriko kyakwewunda ebeerako bupesapeesa otemagana ku mikono webutiwa oliyangana nga nagiguze makka ezo zibambala ewaka nga bali babba baabwe feri zibambalira ewaka ne babba baabwe abaffe zibagenda mu kibuga nako mikolo kati buli wegendako akokwewunda konna ebiva mu hijabu okubanga tetangaala okubanga ebika omubiri gwonna okubanga olugoye olwo teruli mu langi ezaganibwa ng'emyufu neyero n'ebirala Okay, tweyanzege kakati nga omumbejja tanaba kutuuka kusomera mufunye ntya tutute bameka bani aba betunasinkana nabo omwaka ogujja naye nga tujja kubeetanga nga 14 ndo mujja kubaawo mujje mutumireko bakugambe ekigambo nga tokyadda ku muzindaalo kale namba emu tumire abantu 3 olwogedde abakuyita babebi kati nabo boona obayitaani. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من يجانجنز كتندا إمران وكفاكم مدينة Islamic Secondary School. نعم تميلا كو administration يا مدينة Islamic Secondary School. نماما وانجي نابا منيو نام كوانك. Vale. Onkoze na bulungi era okyali bebi kubeera maama nga bakubuza nga ndi amanya ga maama wo yani nti ye maama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Mukeba Abdul Hamidi okuva ku Bilali ebwayise ntumyako okusookera ddala taata wange ne maama wange Mr. Mukeba Idi ne mama wange Kagoya Salima okuva e Kawanda Wabitembe, director wa Salam High School ne Salam Junior School. Netumirako ne ba administrators abateka mu sente kuli Basa Akiram ne Basa Fatuma sallallahu alaihi wasallam bulungi. Then netumirako ne Sheikh Mubiru omune abasambe ensoma nabo mu kibiina kya thali ta thanawi nabalabe Kawanda Wabitembe. Barakallahu fikum. Sheikh barakallah. Tuyanziza nnyo tweyanzeeke. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya lwanga Abdurrahman Bagaga okuva Emboya ne Kawanda wakuba katinze nyina abantu bangi sebo abantu basatu tebamala gango wake bbiri tukuwadde bana ddala nsaba tumira mukadde wange mama Mariam Nashiganda ali awo Gomba nkimanyi kwali okutu alhamdulillah ndaba Allah mukulu ne kasista kwa kwe kali awo kanamboze salwa nako kwe kali kandaba deni nenzaako omukyalo omukulu mama Abdulaziz Emboya nenzaako n'abalala abakyala deni nenzaako abasokulumu batumiddeko nnyo mwenna sijja kumenyako omubaani wabula mwenna batumiddeko deni nenzizaako abaami bano wammanga asookera ddala bamita Muhammad Said ali awo Mbuya nenzaako n'omukyala we bamita Naima omukyala oyo akola ebintu ebyenjawulo wamu n'omwami we omukyala oyo afumba emmere yonna ey'ekiwalabu yonna gwejoowulira nti yakiwalabu asembayo agitunda then asembayo
nja kutumirako Kinana Tuni Masiko ne Kisame Yunus. Amazima gali nti nkimanyi nkomye wanonze naye inshallah wagizi wange oli wamwe. Kisame Yunus oli wembuya Kinana ta oli we Kawanda kimanyi ko oli nsaba Allah akusobozese akutusize ddala ku lunaku oluli twasaba Allah inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nebaza Allah tabaraka wa taala sobozesa nenduka ko ku round ene yokubiri nempita nawo koze ensitani yagwa nakoma ku round 1. Alhamdulillah nebaza Allah wano wantusiza inal fadla biyadillah. Ekisooka nebaza management ya Paul okutegeka ensitano ngene tuyambako okubeera nga tufuna ilmu. Tusaba Allah baddizeyo kibasinga okubanga baagala. Ntumirako batonotono tumiddeko awo assistant chairman Dawa kuna Mungona Salafu Riyadhi Abdul Karim, ntumirako manager wange Abdul Hamid Chiberu, tumirako mama wange omukyala Allah musaba amunkumire wali batuso omutwala mutwale nga musime Mama Hafsa au Katale kuwanji. Semberayo ddala ntumirako abasiramu bonna abasiibya Ramadani. Saba Allah kirize ebisiibo byaffe, saba Allah tusonyiwe amazambi gaffe, saba Allah ayankule duwa zaffe. Nange neetumira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mubatumidde mulimu ebintu byenneewuunyizza mbabadde ba mirundi ebiri naddala omuntu agaye nti mbudde mutukutukangawo nakusuubira. Kubanga kyali kibaddewo asembye n'ayitamu n'olira yagambye nti Mungu amuyisizzamu. Si mu bino. Badde bali mu kino. Kale omumbejja akatubuulire nga bwe bigenze ate insha Allah banamaliriza ajja kutubuulira abaani abanajja enkya. Nze nno nja kuba kati mwanga olumaliriza bino ebyange nga nvaayo omuntu ayinza okukola nti gwonsomedde nonaagiza gwe. Kale nze nja kuba nga gujja kusiibula naye nga era oyongera obajjukiza olunaku luli olwa 14 insha Allah kuba njagala bambi mbalabeko nange bandabeko. Bakuwulidde bulungi. Baagala nze njagala nnyo okulabako ku muntu naye nga ndabako bwenti nga mulabako insha Allah. Naye nze tujja kuddamu okusinkana ku ssaawa 11 program Boza Imam. Okay. Islamic reminder for Takwa tulinze gwe byabakama Fredda. Erinnya liri Fredda. Islamic reminder. Othman Ramadan tuyanze Kenya Zainabu nawe webale kubako mwenna kwemuli. Thank you so very much. Waliwo ono eyagambye nti yani Uthman Ramadan Imam Chewine tusabayo Juma ebukwiri kyankwanzi Imam ndozo ulidde bakusabayo Juma at least tubadde n'abasiitanyizibwa bana amatontogolo leero kubadde Katende Imran kuva ku Madina Islamic, Mukeba Abdullah Hamid kuva ku Bilal Bwaise, Luanga Abdurrahman okuva Kawanda netwaluha Unaisi okuva Kawala. Omwetolero gwokubiri we batwe bakoze Katende Imran okuva ku Madina Islamic. Ebibuuzo bibiri yatuuseeko kimu n'obubonero butaano n'alonda ekibuuzo kimu ne kigaana. Abadde akoze obubonero butaano mu round ey'okubiri asaliddwako obubonero bubiri n'abeera ng'asigazaawo obubonero busatu ne tubugatta kwabiri obwe yasoose ofuna omwetolero ogwasoose n'abeera nga alina obubonero 23. Mukeba Abdullah Hamid okuva ku Bilal Bwaise omwetolero ogwokubiri ebibuuzo bibiri yatuuseeko kimu n'alondayo omulundi gumu ogw'obubonero bubiri n'abeera nga omwetolero ogwokubiri afunyemu obubonero 7. Omusamu tugugatta ku 19 bwe yasoose ofuna n'abeera nga alina obubonero 26. Luwanga Abdurrahman okuva e Kawanda n'Embuya ebibuuzo bibiri atuuseeko kimu n'obubonero 5 ne tubugatta ku buno obwasoose ofunibwa n'abeera nga alina obubonero 9. Twalha Unaisi okuva e Kawala omwetolero ogwokubiri ebibuuzo bibiri atuuseeko kimu n'obubonero 5 alonze emirundi 2 ng'omulundi ogumu obubonero 3 omulundi ogwokubiri obubonero 2 n'abeera nga akuŋŋanyizaawo obubonero 10 bulambirira mwetolero ogwokubiri. Awo ne tubugatta ku kwabirimu obusatu bwe yasoose ofuna n'abeera nga alina obubonero 33.
Katende Imran okuva ku Madina Islamic obonero 23, Mukeba Abdul Hamid okuva ku Bilal Bwayise obonero 26, Rwanga Abdurrahman okuva Kawanda obonero 9, Twalha Unaisi okuva Kawala obonero 33. Bebana abayiseewo kutuuka ku mutendera oguddako. Tulinako Twalha Unaisi okuva Kawala obonero 33 ne Mukeba Abdul Hamid okuva ku Bilal Bwayise obonero 26. Bano betusuubira olunaku olw'enkya inshallah mukwatako ku budde awulidde nsaba omutegeezeeko kuba bamutukuba amasimu bambi nga tegayitamu kati gwoba owuliriza ng'obiwulidde nsaba omututuusizeeko obubaka. Tulinako Kirangwa Abdul Swabur okuva Endejje, tulinako Lubwama Sudaisi, kuliko Kakembo Sudaisi ne Marwa Hassan. Marwa Hassan, Kakembo Sudais, Lubwama Sudais ne Kirangwa Abdul Swabur okuva Endejje. Bebe tusuubira olunaku olw'enkya inshallah. Teweerabire ennaku z'omwezi nga 14 tugenda kubeera ku hotel emanyiddwa nga Sarova wetugenda okubeera ennaku z'omwezi 14 ku hotel eyo Makerera ku main gate ya university okuyingira mu twalo gumu oteekako n'ezijjako 10. Esasula kati ng'obudde tukyabulina kubanga twetaaga ennamba ntonotono ofune tiketi yo ku nooti 753 94 10 nooti 753 94 10 mbagaliza okusiba obulungi tusinkane wali